Ssaabasajja Kabaka asiimye n'akola enkyukakyuuka mu baami be okuviira ddala ku batongole ab'amagombolola n'abaami ab'amasaza. Era mu nkyukakyuuka zino Ssaabasajja Kabaka ina abaami be basiimye bawummule obuweereza. Oweekitiibwa Gerald Kyanjo abadde ow'essaza Kimbugwe Buluuli. Oweekitiibwa Mark Jingo Kaberenge owookubiri abadde ow'essaza Kasujju Busujju. Oweekitiibwa Immaculate Nantayi Kafeero abadde ow'essaza Luweekula Buweekula. Olukalala lw'abaami b'amasaza olujja luyimiridde bwe luti. Asooka Haji Ahmed Magandazi Matovu ono ekaggo Kyaddondo yasigaddewo. Deo Kajimu ye Mukwenda omujja Singo. Jude Muleke Pokino ye Buddu asigaddewo. Samuel Semugoma Mugerere Bugere. Charles Kiberu Kisiriiza Sebwana Busiro. Israel Lubega Maaso ye Kasujju Busujju. Bannaffe mwenna abalidde obwami muyogeyoge era tubaaniriza nnyo mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka nga tuli mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Obuweereza bwammwe butandikirawo olwaleero nga 15 Ogwokuna 2024. Kyokka minisita ya gavumenti ez'ebitundu egenda kukola entegeka mu bwangu okulaba nga mukkalira bulungi mu ntebe zammwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale n'enkumbi ku bbega, nassaako omukono Charles Peter Mayiga Katikkiro.